Zamanya gange yezesiria MC Madibuko mutaka wa Kabaka okuva ku leediyo Buddu. Kale taata obudde buno badde nsaba tufune abasponsors baffe abaliwo nabo bajje batubogereko ku mukolo guno lwaki basalawo okanja abeeruto baba batuukiridde ate nabo nosituukiramu tubeeyanza nnyo tugerako sakadde katono olwensonga terero lunaku lwakukola so mukama wange Simple Dick Simple Taata kakutandike naawe bigafo kabiri bisatu byokka ku mukolo gwa DJ Mero Pro guno ate ng'oli sponsor waffe ate oli mukwano gwa DJ Mero Pro esebu gwani osangibwawa basebo lebanyabo sangibwa mu kikubo kya byansi ze Simple Dick art and designer mwami omubere tunasoma naye kusebe wayingira bwati ekibuga bambuulira muganda wo ali ku Buddu era zze naye okulisoboka okwekuga nti musisinkana kuba netutambula ffenna buli kyakola kyonna tuwana bwe yangambye agenda kuteeka ekintu kino nabadde taati negamba nina okubeeramu kola ekisoboka kyonna ebintu olunaku lubaawo nebaza Radio Buddu nebaza Segawa okuleeta talenti ng'eno. That's good. Radio Buddu is the best. Tuliza nyingi naye Buddu esinga mutuufu sinanyo bingi byakwogera mu department yange ya arts, stamps, banners, t-shirts, flyers byonna tutambula ffenna meeyo n'abalala bonna radio bumalu mutuufu sina kyakwogera tulize bulinzi ssaawa genda kujja ne bannange aba Simple Dick Simple Dick tujoge akabuzeemu sina buzibu as long as muganda wange waali ebintu bivudde mayina gya apo bonna biga neyanzanyo wange tumwongereko obugalo Simple Dick lula nnyo ate katufune ku mukolo mukwano gwaffe Kakoza Yasin bale bambuzi oli mutole mukulu nkozesebo kibuzo nkizeewo kakati Mero Pro tandisa okuba ku radio amasimple radio kwita amasimple radio ebbanga ddene yali emuwuliriza nga mpuliriza kuba amasimu tandika okuba ku radio yantumiranga nnyo amira nekiyizanyusa naye programu ze ennungi akola bulungi yategeze sheba nangamba babinawodekakekutako nnyo nga tutokaanye nemugambe nebitagise ebyokubajja atyoze mikole nekakati esinanyo ebigambo bingi nange naye ebisatu ezoabayogeyo olwaleero musho okujja olwalimukamwe okubate yaffe walimemera Mero Pro biriawo abazitu kisatu kati olubata muzungu ngenda mwebazono omulenzi omuganda wange abadde ampa ebintu bingi nobadde bujja ngabonterako kyakemwanama akwagala nnyo olubata muzungu sigadde Kakoza Yasin baagala nosangibwa mu kibuga Masaka okuzekote next ekyengulu baagala nnyo tweyaze Kakoza Yasin tiketi satu aziguze siba nange okuliddeko tweyazege obwo nno gwe bayita omukwano gw'oba Sseruganda bw'obeererawo munno naawe gwaliga kubeera oyo bajja kukubeerawo so tweyazanye baganda baffe akadde kano katute emikono gyaffe aba RB Enterprises so nga tenewula express fashions amaze otuuka adde kamakuttemuka ava mu kibuga naye atuuse so tutaasa okulaba kaso tufuna emikono gyaffe aba RB Enterprises nabo boogera ebigambo gabibyo so tutaasa okulaba tulina bigambo bingi nnyo amanyi azejjudde Kenya sogere kwarabi nga bwe badde bayise owarabi negakuda kumala nzireyo ntuule bayite kale amanya azejjudde Kenya PR RB Enterprises tukola ebintu ebyenjawulo omuli tomato sauce tukola toilet papers tukola chili sauce nebyo ebitamiiza tulinayo endeku banana tondo tulinayo tomowa kombucha ne
tukole chita alcoholic kombucha kale ebintu tukola bingi nnyo ffe tuli babigambo tuli babikola omukolo yakimanyi kale twongera okunga abantu bonna bajje mu show yaffe buli kimu kyawedde ekitanaggwa ogenda tutuukirira tulaba akisaba tugenda amanyaze Juliet Lukenya Director BBK Technologies nga twakubuka ebintu ebikwatagana tekinologiya kuna computers, CCTV cameras, street lights byonna amasanyalaze byonna tubikwasaganya nange ndowooza ankoleka muganda wange Yasini bwakoze naffe tugenda kulirayo baviyayibi bataano ticket twabadde twongeddeko tables 2 naye kati ndowooza tugenda kungula emitebe endala emu eri abawabuzi baffe eyanza nnyo eyanze ndowooza n'ekirala nawulidde kuwekiyunguwa wano naye sawulidde wa mugumugwanya tuyire pepa zonna ezigenda okukozesebwako olwo olunaku RNB Enterprises egenda zituwa tomato sauce yenna n'ekiri gwe mwetaagako olwo olunaku yenna RNB Enterprises egenda mutuwa tubasuubiza shennungi buli kimu kigenda kubeera maaso sirinya omukubi wa ndongo naye omukulu ono ndowooza ngenda nyonoona siri mukubi nnyo wa ndongo naye kale nange okwola olunaku nja kubaawo emirimu gyonna ngisazizaamu enyalapi ne VBK era VBK yonna timu egenda kubeera wano toyanza nnyo toyanze bali tubongereko omugalo gw'amaanyi nnyo omukulu teebereza okuleeta kampuni ezo zonna wanaziyingiza ate nga zonna zijja kuba zisasudde kyanjawulo bali mwebali nnyo mwebali ddala tina muganda waffe eyakatuuka owa Williams Class Fashions Ssekotalaata tubajjusaba tekwogerayo ebigambo 3 nawe tukusigira ddala tuli mu kwebaza webale okulatimira probe yakutuukira omulanga ogwedduukirira essebo balamusiza nnyo wasebo ne banyaba abantu wano omukulu omulamusizaako amannya nze omulangira kalemajjo gyewuliramu yenze omutandisi wa Willis Class Fashions bulijjo gyebuwulira wano lowooza MC empula yagiranga yagitembeeta tusangibwa mu kibuga Masaka kizimbe bakiyita Twin Tower Room 4 opposite Yisiba Platinum Saloon ngoyo omukulu wakolera tutunda classe main outfit jeans yogera ku t-shirts eziri classes kafeedinga ate nga teziri common yogera ku sweater pant yoyambala nga tefeedinga yogera ku jampa yoyambala nga tegenda siwuuka ekwalali ate nga teri common yogera ku baseball caps necaps endala zino eza bulijjo naye nga teziri common yogera ku boxers z'abasajja ez'omunda ezakabi ezitavaamu kala yogera ku bintu ng'emisipi baguno gunyambadde ogwambalira emyaka 5 nga tegulina gye gulaze n'omukulo nagumuwaako mu bwereere yogera nagaweya jangu onyifunire leero ssebo otuukawo omuwala tajjikuwa obwereere tosasula yogera ku bintu ebyakabi ebyabavubuka n'abasajja abali complete ab'obuvunaanyizibwa bye bambala so jiinizi tezifeedinga teziri komani so twayagala tuleete ekintu ekitali mu Masaka natulatula n'emikwano gyange nga otunula mu basajja nga 10 wabeerawo 80% ayambadde t-shirt naye t-shirt eyo abasinga nga bazitumya Kampala sine tugambe ekintu ekyo katukireete e Masaka
So wejja kuweereza fashion ofuna t-shirt collat ne collarless nga togenda kusanga muntu mulala ajambadde. So tetwagala oleeta wano e Masaka sweta panti yange oba sweta shati ya Woolies Classic Fashions wojambala ogenda jambala paka nga tofunyeyo omuntu n'omu ajambadde e Masaka wano. Mpozi era wemusanga ng'atambula nga nvuga eyo gyentambulira ntegeera nti eyo yange kubanga tezibikomola. So omukulu ono nkola naye ku lediyo Buddu saamulinda nakuŋŋamba nti William jangu ompeka ssente olubirira ssebo meeyo olwaba posita ne mugamba erabeera siponsa ne mugamba kusirika ekyayi ekigambo kyange nkitambulirako era netukaanya nemusponsalinga sente tozijja kwogera ate ne muwaayo mikwano gyange ebirala ebiri ssebo meero ne bakula emmeeza okuli abannana abo mouthwash mu kampuni nene mugimanyi mwenna ne muwaayo n'emikwano gyange egya global page kampuni nayo nene ne bakula ki emmeeza ate era nga nkyamuwasewo wetunatuukira ku shopping n'okuba era nga twongeddeyo. So okubanga twali ba sponsor era ngenda kulirayo alandi byaguze ba VIP naye ba VIP beesobola nze ngenda kulira ba ordinary awalala 10. The tickets 10. So leero ngenda zikuwa ssente n'emmeeza twagiguze. So namuwagira kubanga muvubuka atayina empisa bwetowaze sebo tambuliraawo kubanga obwetowaze kikulu n'empisa ekiwangaziza mu kibuga madingo gomanyi tetuvudde. So neyanzira byonna eyanzege nsigagenze William nanyini Woolies Classic Fashions tusangibwa ku Woolies tusangibwa ku Twitter abannange mudde mutuwagere opposite Isma Platinum Salon oba Hussein Nails nebalenge okukkiriza. Okay. Tumukubeeko nnyo ate tuli bamukisa nnyo okubeera tulina omulangira sekutaata webale nnyo weweddala omukwano ogwo omutima omulungi ogwo gwonna nga mumanyi ti DJ Meropro ebintu biggwayo emikwano tugiggwayo tubadde tukyali awo ate ne wajja mukwano gw'evvanfe abadde yamwogedde naye naye omusajja abadde wala paka bakubidde najja wano omukulu wabeeta Jibu Fashions asangibwa mu Nnyendo oyo naye alinga akakooza ya siiri w'omutuukirako oba ki ekiba kiriwo kyonagamba kino kyekiriwo sebo baana Diego tata tukwebaza naye tetujja kukkiriza kutuula yadde okubugumya embooge jangu oyogera ebigambo nga bibiri kwa DJ Meropro tenda okusiima olwa sponsorship gy'otuwadde ebbanga eddene tweyaza sebo. Abakulu balamusizza abajja batta Jibu Fashions nansangibwa wali mu Nnyendo stage eruka yawo bweyambuka wensangibwa webale okubeereramu Meropro era nzeerazizza nnyo kuba Meropro gyagulayo tiketi 10 z'okuvaluva nga kuzimukola wajja kuzimuweereza wajja kujaluga tusikoleko tuyazege tumwogereko omugala mukwabeta Jibu Fashions iyo omulimu ogugwe atunda bikumba by'abavubuka abaliko era nga bwomulaba lwadde mubugazi n'empale gyalimu ojeego byajijjiramu awo ye musajja munoonyi wa nsimbi kale era ekiro byokka Jackie Patra omukulu agambye nti jamunawo obuuzeko ku bantu ekigambo leme kibeera kimu kyokka omwana watyo yajja akola ne DJ Meropro ate nga naye mutabuzi wa ndongo era kyemmanyi kwolwo asiimye kyomaazi ndooza tekupibwangamu DJ mukazi kwolwo agenda kunasiika mujja muwulira. Balakuzizaako mwenna baganda baffe mwebali kwagala DJ Meropro mwebali kumubeererawo mwogere mumubeererawo omusajja talina buzibu yadde so bambi mwebali kujja mwerawamuno press conference ne ku lunaku luli tubasaba mubeera era olujja bulaba okutambula olwaleero kyemumanyi luno olwokutaano kuba tuli mu lwakutaano
kuli tujja kubaka mumyoda siba kiri eno weyatandise n'okusakata twebaza abasponsazi baffe bonna bataddemu ssente abaguze emmeeza tiketisi n'abalala bakyajja bangi nnyo so tubeebaza nze jjake patula era mutafuliza n'okuwola tujja beerawo tukuba endongo paka ku makya tujja lwakutaano budde bwe buti tuvaawo ku lwa mukaaga ng'enguba evuddeyo mwebale nnyo okumpuliriza. Bameta Jackie Butler omaye redio redio yokeera DJ omukyala naye nga amasuza bubi abamumanyi mumumanyi kale tweyansenge tuli ku ntandikwa y'okumaliriza nga bwe tuli mu kufuukira omukulu ono asembayo yekka yagenda osembayo muntu mukulu nnyo yasooka mutayokako gye tuli wakiri okubeebaza bwabeebaza bwebaza kuba ebisinga bikozi biweddeyo sibo bwana Kenny tata jangu olabitukeeri abamenyi batubana tweyansenge sebo tweyansenge tata webalije sebo webalida webalije tata kana badisikitegekede naye Leropro soko kwate kwa mungalo ya atewe wale kusawa lumudde walano wabindi wale kutea sika neta madirugo enteba bekina abo wabeko kubanga baina emitima emibi banaemwe balikujja eneekyo maziro wano waka eyinza okubagamba wano waka tubeerawo buli lunaku apoyugi obagonkugamba eki emizeeri emirala kanjireko enkwebaze bwebaze mwena amazzi mwebale kujjanja ekyo mazino tubeerawo buli lunaku tegalawo tefulawo wabula ekibweyo kikyambaala olingira buyingi sagala mugambe mwekalawo bwetyekulawo lunaku bweruti tegalawo tefulawo guno muzigiti buli muntu afuna eswalaye nadde ewaka naye mwebale kujja tubagala nnyo nze kenga musaasi jadala nze kintu kenesi ndi mwana yekirengo omuzukulu wa mutesasira mutabani w'amaanyi enoka newale kujja kati nyongerekooti muzeeyo tiketi z'aba ordinary 50 ebyabo obimanyi nawo kunsanga omanyiwo bwagalira omukolo omulungi ate tesaagala akaliro kajje kulinnya bulinnya weyongere mu maaso tumukubereko omugalo gwa Nakeri yabikolakola dda ate agambye bigenda kukolebwa tuyasanye tuyasenge omukulu ono yabadde agenda okusembayo naye munzikirize tulina mukwano gwaffe ono wa Mishakulu mukwano gwa Beropulo ate alina mikwano gye bandisebo taata tubadde tusaweyogera ekigambo kimukula DJ Beropulo notutegereza mikwano gyabwe eyo bajje bamubeererewo tuyasanye tuyasenge bwana Shakulu. Musabwa manje na uvubeereza n'ebitiibwa eby'enjawulo okubeera nga nze omu wagula bodaboda naze ndi wano era nemusanyufu nnyo akafo kano obbanga kalimu ne baganda baffe abasajja abakyala so nsaba kulwa Katonda atusaasire ekiri kitambule nga tukusuubira kati omwaleero sigera yingira wano nga wa bodaboda ngera yingiye nono mu kifo kya Saamu Muyizi ngendo mumungwe honorable andule nasaba na wano akiikewo kubanga muntu wamwe nagula emmeeza emu era senekazirezekya Saamu Muyizi abatumidde era abasabira Katonda abakuume mugwa abasaasire buli kimu kyemuteeseteese sebo mbere isibabye muganda wange nze olidala lyotuukamu kulya nange sane wenzira kubanga emyaka gye tulimu gyegyo gyakukola neyanzanyesoomisesemu okujjako ngeri omuntu yandyagadde okubaako ekibuuzo kyabuuza kyonna
awatali ekyo twagala kuggalawo. Kuluna alina kyabuuza ati Ken nga bulijjo era Ken twabagala oyingira olwokuna ku ssaawa 6 ez'ekiro olwokusata tetukkirizibwa maneja agambye agigyeko maneja agambye mukkirizibwa olwadde okubeerawo kati osulawo kakalo kyoletuuka kale tweyanzeege tubadde tusaba ffenna abawamu ababaddewo baba tujja tukuŋŋaane tufune ekifaananyi ekyawamu kyekisembayo tuveewo. Weewaawo. Aya.